kanjongere emabega nti yamusiyagadda anagamba ekigambo kikyuse yamukozesa naye kutekuba kukozesa yamulya dda olupanka nedda bana ebigambo bizito tugambe tutya yeyayaawo yamusosonkola ddondi kyesijjukira bulungi munansaasira teteeka yino mu kulitwala mu kulizzaayo mu constitutional court mulimu obuwaayiro obwagibwamu mubumu ku bondowooza ekya death penalty bayinza oba bakijjamu kangezeko keberako kiba kikyalimu ono Ken Mukalakasa kiba oguba mugudde mu vi agenda kalaba sikyo kibinja kinene era bagamba nti eno situation ya Kenya egenda kusettinga president emazise ministry ya Balaam ne ministry ya ethics amakiro ba mulimu abaana n'ebyana kati bali mu katu balina pressure ya maanyi. They want to show that they are working. Yes, as per the mandate. Kalaba kasabira nga ali wansi wa miaka 18 agenda kalaba Ken Mukalakasa agenda kalaba Ken Mukalakasa yegumuka mu vya agenda kalaba death penalty. I was one of the first people who reacted on them. Kutuga Shalom nenzija nenjogera nenzija nga nvumirira ebikola bennalaba kati tuba tuli awo nga tushegenzeeyo obuvidiyo bwange yabusalamu ne bugenda ne butambula ne bumutuukako omukulu oyo tuba tuli awo nga akubye essimu akubira Shalom ng'agamba Ntambi yasasuddwa ssente abirenga yono n'erinnya lyange ebintu ebyo sibikolangako ate nga nze wenagamba ebiseera ebisinga sasa nekisinza okubeera nga kinkuuma wano kwe kubeera nti no sikola kintu because of someone nti ampadde ssente because naga no credibility yange you're always objective otundulira ensonga ngo balance bane facts zibeera supporting ekintu kyola ashuje nakoze olunaku olwajjo nagijje mu mukogwa Daily Monitor na kotinze Daily Monitor okusinzira omusango gwe abadde gutambula nembeera nga nambulula obo kitegeera tewabadde mu kyange kye nataddemu tewabaddewo omuntu yangambye nti oba kino twakoze bukozi shonga tuzikoleza ki eza bulijjo bwe wagenza okubyogera aye musumba yaviiriddeyo nga ate gwe wabyogedde dda definitely era sha your trending nze yes era nagenze ku X kwabaddeko omukulu Martin Sempa ndooza nga alina to omukutu yabadde akola ki naye akwotinga ninga omukutu gwabadde tegwogera bintu byabadde contrary era ne muddanamu baagize bwe bati ne muddamu nange nenteka mu court ne link eyaddeire mu publication sinaddamu kuddamu kumulaba nga akyogerako awo kugamba nze nkolera nnyo in balance of what is on the table in terms of facts either quoting or either have a reference or either someone yangamba wetu tukolanga mawulire gaino kubiranga kola kigata kati gayi yangamba ekintu ekyo nempulira bubi nnyo nti bansasula Tambi nayo wegase ku bantu abanwana nzingo n'omuntu angamba nti mulwana sinali simulabangako nali silabangako content we tajjangako ku for you page yange for you page yange kujjako nnyo hip hop music mpira basketball eringa yange byebijja kati kinza n'okuwulika obulaka tomanyi gundi sometimes nze ebintu bamwe gate mumanyi bantu nze kati tebijja kanali simulabangako nalaba Butambi kali mu kukola show entandika wagala okulonza ti ono yaani abadde akola kati nasaba Shalom nagamba you know what Shalom namugamba Ntambi asobola kubeera nga yabadde asasudde ssente kubanga akukuba Ntambi has always been objective nimugamba guy ku loudspeaker nimugamba ebyadala nsikumanyi sikulinamu any interest so there is kijje mu ndowoozayo nti waliwo ekikulwana wandi mu kukulwana ne mugamba wabula obeera nga oli mu kwewakana nti tewabikola okukimakinga fair and balancing leka tuddamu tukolesha endala nga muuli ne mumwa platform yes ajje abyeyogerere nga webyali kwa yali awakana oba yali abyewakana kati nga kijja kulabika bubi okusigala ffe nga tusigaza kino yet tuina mu position yeyo nga tumanyi kyali kituufu oba kyali kikyamu twakolera na wano wanyine nyini we tutudde wano ku Lush Resort Hotel najja nalimva kukola shona Farouk Sakozi yalina Mande nkoye nokoowa njagala genda mu motoka yange genda kwebakamu for 30 minutes bisere ebisinga Shalom nambaka nangamba jangu nga Mukalakasa ye wuyo nempalira ebigere bino ne bankulula nga gwe toyagala tuula na musiyas nedda tokyogera bwotyo leka tubakube nedda bantu tokyogera bwotyo bwe tutabakube tebajjaggira tokyogera bwotyo n'ebigere ne biwalira ne bampalula amagulu ne gakufamba olengera ne wali enkululo z'ebigere z'engatto zange bajja bankulula ne bankasuka mu interview bakakabukasa okugituula kati bali bankasuse mu interview nenga bamaze ololinga kamera kati n'okwekompoze nga mu character olina okwetereza mangu oba kitegeera
show negenda mu maaso era ne throwing ebibuuzo bina throwing okumubuuza ye n'alaga nti nno he was wish hunted. Kakati ekyo kyali kinvudde omugwa gwali gunvudde mu bulago gwe wayagala wayogera beyogera naku blaming olw'okwogera be wayogera n'omugamba bw'oba ogamba mbonna nkuwaayiriza jangu otereze ensi ebeeko ejajingira n'okiwa obudde siri jaji si jajinga abantu by the way kati ensi ebeera emanyi obaani ntambi yebadde omutuufu oba ono yebadde omutuufu oba ye mutuufu naye era n'ensi teyajajinga paka yesterday. It was yesterday but one. Yes, yesterday but one. Yeah. Today is Thursday. On Tuesday, I heard nti video bwe bufuluma butuuka mu ba ministries ezenjawulo including Balamu nti maama w'omwana nti omwana alabikira mu katambi ako ebyaddala nga Balamu yagambye omwana maina bambi emyaka mito neera ne waba mukulu lwaki ate oba omukutamya n'atuuka n'osesema n'omukola akafeeki famayika bebi kutama kutamya muntu imagine n'asesema n'oyongera okusesema kutanaka kale n'atanaka kakati naye yadandeetako olugezogezo awo mu comment section bino ebigambo byetwogera mubimanyize temujja kumumanyira musimanya mbike ku kigambo kibatamanyi olupanka gwe baleke anti okyagala visa ali njagaza ki anti waliwo okutiisatiisa okuli waawo emirembe gye nnina wano waliwo okutiisatiisa okuli waawo ate woyogera kino ebigambo babitwala eri mu vidiyo mulwana abantu tebatutwala kakati gwe engeri gyogenda ofiira wano nze nafuna passport sitambula nze nina yali yagala okuntwala gundi ebungereza nemugamba ndeka wano sigera muzi nze nyiza oleka omwana wange omulungi bebbi wange mukyala wange kati gwe ntamina woogenda era saawa yonna ogenda gundi no yaŋŋamba Jenkins yaŋŋamba nenodini nangana bali balimba ate nze ngenda naye nkomawo kale ogenda kulambula bali bagamba nti ngenze kuba ebisajja ebyo ebibiri tabyo wanyiga ogenda boti yali akakasa nenoludeni n'akakasa ate abo bokwogera ebigamba noludeni ne Jenkins baba serious Jenkins aso nagafunye ekigatto ngamba Jenkins n'ekigatto kigwalina simanyi naye naseba alufuna bantu balina olugambo mu industry eno yes kati olwo ogenda okulaba video zifuluma mukama wange tushootinga yes kakati mgayi najja muki mu interview ne tukikola so whatever happened the same position kujajinga mu ngawe nkubuulidde kati mbadde gamba yesterday ti mama w'omwana oyo yagera n'awawaabira omusango nti mutabani we bamuyita emabega mutabani we bamuyita emabega bamwoca nti bamulyamu olukwe balina kyegenda okwogera naye kansirika nekumeko kale taata bamuyita emabega mutabani we bamuyita emabega mpulira ssebo era nti ali mu bulumi maama yakakimanya kuba okusinziira ku bigambo ebyogerwa ono Ken agamba vidiyo ezo zaali zadda era nabivaamu dda do you kana akatabo kalimu ki kwata tandikire eri kalimu notisizo wano notisizo kebera page eno kuno musango ki sigwe goyo Google no one kati nabiwandiika dda nitabye bintu bino bikolo ki yes katandikire waliwo jini nali nabiwandiika dda katola pages zino ali nabiwandiika tambye oli wanjawulo yes kati chovola otuziza omuntu omutuufu wano I make my notes I make my research omulimu guno ngwe Megaton yakufunanga kirabo nnyo era nteka kumsala oyagala sente meka milioni 5 nfuna mmeka abiri bino mbikolera abantu sina kye nfunamu kati mega nina yangamba mbu nanyo sente nimukajja ntukole ajana yako Allah yajja yajita muli balogo muli babinyo awe tuli mama avayo mama yali yagenda n'aloopa yali aloopadde omusango ne batamufaako si 218 bannange kati yankukuba akaana yabadde ayagala just kwagala kwejjako tetteeka limukwata n'agamba nabikola dda nkalowooza kimutaasa ebiri recent nawe nagambiddwa kigato yagambye kigato wa Jenkins ate wesi wa Jenkins wani oyo ali mu intelligence
byali recent kati ye yalowooza nti byali byadda etteeka terinajja waliwo yamuwadde amagezi tuwogendeyo gwe bagambye byadda kuba etteeka lyajja 2023 tubagambye 2018 limekukwata but awo nawe yali mukwata Penal Code Act tugenda bigendamu awo eyali yogera ku ene kutya bigendamu so mama ng'agenda wawabira ki musango mu ministry nga bakopingiddeko Minister Bala Minister w'abaana n'abavubuka omuvubuka yakutte omwana kati nga Bala mu bimukwatako omuvubuka ye Ken omwana Maina gwe bakwata awo doketi ye bulungi kakati Bala mu kye yakola naye n'aforwardinga eri CID eri JAT eri Uganda Police batandika okukola ekikwekweto tokoowenja tokola ki tokoowenja banonyani Keni ki mukarakasa nayogeranga naawe ne batandika okufeffetta Keni nga yefudde musugwe ki ebuzinzi yonna musugwe kanyanya nga bakuba simu n'agiraba ngenda batagimanyi ngesoka agijjako nga soka kiteka mu firiji network ebula ana alisimenye nti ebula nena giteekamuko nga nfulumya akantu network ebulira ddala okitegeera tugikwalira mu deep freezer network n'agikomyawo nga wagenda ku wifi enaba wagibuzaabuza so n'abeera nga abazannya omuzannyo gwa jangu okwenkule kwiso bando ne banoonya omwana oyo n'ababula naye ngeno mama buli luvannyuma lwanaku nnya agendewa Balamu bambi namugamba naye nga omwana oyo ngate mulaba akola zi YouTube temusobola kumufuna ng'akola atambula n'atambula wali ne lwe bamukwata ssebo yateekayo nakala temubeeranga omusango munnange mugamba nti omwavu tasinga musango mama n'akaba amaziga naye nga pressure eri kwani ku Balamu gwe batadde ku kisenge Balamu oyo ffenna yesterday twamutaddeko akazito including me olwa video gye twalabye interview gye twalabye nga one Balamu aforcinga confession mu mwana Balamu nga alinganga mugamba nti weetonde kibeere nga kiggwa n'ebifaanaganako weebityo era abantu abasinga twali tulowooza nti omwana bakoze eki bamutadde buti kuba nalabyeko ka video awo ng'ali ne 10 nga batambula naye nategeezeddwako nti olwamaze ebyo byonna wano Balamu bino bino bye yakoze yabadde amupimamu ndowooza yabadde amusikamu naye ate kye yamusiseemu ate kyekyadde ekyobulabe kyabulabe kitya Balamu omusango yagusse atya tugendawo kakati poliisi nejja nemutwala naye wetwogererawo tukoledde video wano ali ku CPS yakoze statement yakoze biki naye nga baali bawandiika baali bamaama omusango gwaliyo okitegeera kakati the challenge endala eriwo nategeezeddwako era nti waliwo era n'omusango because waliwo ababuuzizza the general public ng'obutambi bususse obw'obuseegu enkola eyo waliwo abali untouchable ne gundi awo ani balina bye bayodde Makindi olaba ngaawo ku gundi ku Balaxi waliwo ebbaala ebadde awo bayodde bonna ne babatwala nali bali mu mbeera baadde babiriira awo ebbaala yonna nga yo basiikasiika ebinyanyanyanya ebibogaboga bonna bali awo kakati waliwo I've been told another prominent source I've been told today waliwo jidde wali simu gyembaddeko wali mu Kasonda kulaba obadde mu kafu deekaano nemesa ebadde eva mu intelligence nayo kyali wange obbi wange nasoma naye nesijja mwogera nangamba muffe bannakantu kati oyo omu bamukutte waliwo omulala gwe banona essaawa yonna bannakantu ani ayinza okuba nga abirya kandabe ani awo kale muteekawo mu comment section ani ayinza okuba nga ali ebisiga ali ebinyanyanyanya era nga Balamu bamugamba Balamu lwaki tokwata muvubuka oyo Balamu n'abagamba tannafunako complainant ne bagamba Balamu amateeka gamanyi bulungi ekyo ekikolwa ekyo kiri criminal ekyagaanibwa tekinabako complainant n'okyo tekiriiko kibeeranga essaawa zino nga nzisa omuntu teweetaaga kubeerawo complainant ogwo musango gubeera gwa criminal gubeera gwa ggwanga naye ate nga twalaba Katambi
Ekatambi towakalabako. Mugamba nti obutambi bubeera bufulumye. Kirayange vidiyo efulumye nga nzito omuntu. Naye kambuuze kati but ono bw'aba yabirya oba ono gwe balya ani aba n'omusango omunene gwe balya n'abirya. Alya wabeera nga alya emayina era kubeera nga babikola babiri nga beeyagalira bombi bandibadde essaawa zino bombi bali mu pulesi y'emu okitegeera. Kati mbadde nkugamba munnange balamu ng'agamba munnaye tewali complainant. Yamugamba nedda ssebo gwe omusango tegwetaaga kukomplaina kasooba obujulizi bubeera nga bukoze eki bubeera nga buzze. Era ŋŋambiddwako mbu watabeerewo kikyuka kyonna, watabeerewo masimu gakubwa, watabeerewo kugenda kusamira. Ate nga amasimu gakuba lwaki? Waliwo abaana n'ebyana. Munnange ensi ye bagifudde. Kale genda maaso. Ne bagamba nti omuvubuka oyo YouTuber yakayingira oba yajja dda? Mwogere erinnya owuliriza abantu nkwekakasa naye tambi abantu bakwagadde tozibira gwe mankuba akaama obyogere iye nze nkuba mbyogere ne bagamba bamunona wandiika erinnya saawa yonna lisookezaako si abantu bamutegedde bamukima kuba ne Ken ye alowooza yaguma Zambiro kati ono ye akimanyiiko mbusaayo na bamukima simanyi oba yakitegedde but I've been informed reliably. Kakati ate ye yakozesa mayina. Ye yakozesa munne. Beekozesa. Kati bamunona abatwalire ne banne kibinja kinene. Era bagamba nti eno situation ya Kenya egenda kusettinga president emezese ministry ya Balamu ne ministry ya ethics amakiro oba mulimu abaana n'ebyana. Kati bali mu katu balina pressure y'amaanyi. They want to show that they are working. Yes, as per the kati YouTube oyo tumusabire. Ali wakiro musabira bamukwate. Leka naawe. Sajagaza bamukwate. Basi bamu aboogeddeko obwogezi ku bigambo bana abali amabina. Edda. Negwe kyannuma nti bantu alanze mu kkomera mu bintu ebitaliimu. Bano babatwale mu birimu. Kyannaku kati YouTube bana abantu obalaba beetagana kukwata bana ababira ne babawa embalaasi. Ng'embalaasi ze ziba koona. Kakati mu tteeka wakati oyo YouTuber ye mukugambye bamunone essaawa yonna kuba bu video wabwina kisa n'okubeera nga bamukimedde simanyi nti bagenza okugenda yejjo amini luli nga bu video ate bwe mwalaba mmwe biwero ninda ko bobu video babujjawa balina intelligence kakati zibamanyi ngeri gye bahakinga kuyingira baba bahakinga kuyingira sababu mulimu ate ebikambwe byono gwe bagenda okwata ono gwe bakutte mbwata ine ebirala atereka n'obutambi nti bye mwalaba biwero chula Balamu yabadde munyiivu oyo teyaseyaga mwana kumutta ebigambo bikendesekendezeko obuzito ngambe ki tufune engeri teyamulya lupanka kumutta panna tobolaba ono katika nkunyumize filimu yabaddewo esibu batuuka nga bakira banoonya Ken Kenya abuza nga mulaba batambula nnyo nani ne 10 akati nga balina kuyita mu 10 okukwata kati ate balaba nga ate Shira Price akola ne 10 kati Shira ya join nzaawo embeera eyo balina bagamba munango okusinga ogenda mu dduka bagamba nti akiika embuga akola ki amanya ensonga kale amanya ensonga kuli omululu ono ekimu nino kimanya tumanyi lugero olwo kakati nga batuuka bakira Balamu yabalinze dda mu ofisi Balamu nga bagamba for purposes of transparency and accountability kabibeere on record yes esimu keekole ki kabagiteekeko keerume kati munnange omuvubuka yagenza okugendayo ng'alowooza nti tebamuyinaako concrete evidence balaba buno butambi before ebyabadde ku kamera bagayi bamulaze obutambi bwabadde tamanyi nti no state erina nti CID erina naye bimulabako weebati ne gamumyuka ng'abulabi osibyangu ati kati he never expected kyabadde agendamu kyobalaba nti yadde alina okugoyinga muki mu kwetonda amaaso ne gamumyuka naye n'agamba omugezigezi n'agamba okumala kino ekintu emyaka kanjongereyo emabega nti yamusiyagadda anagamba ekigambo kikyuse yamukozesa naye kutekuba kukozesa yamulya dde olupanka ebigambo bizito tugambe tutya yeyayaawo
yamusosonkola dondi dda yamusulika ennenge yamusuha naye nganda bakinene manyi kusuluka mu nnenge kale katugende ekyantambi yamusulika ddennenge kati obwongo bumuweereza ekyo nti opushing up 2018 osimatuka etteeka lya Anti-Homosexuality Act ya 2023 era lirisoma nga ligamba nti same-sex sexual act attracts life imprisonment. Gwe wenna akola omukwano gw'ebikukujju bakusiba mayisa. Then aggravated homosexuality, certain serious circumstances can attract the death penalty. Awagambye ate? Aggravated kyeki nze saasoma. Minor. Omuto nga tannatuuka myaka 18. Kwa muteeka nasoma aggravated bagamba 14 and below. Lwaki teba 16? Balina engeri gye babigiramu n'obugezi mu defilement. Aggravated defilement kuliko age eya wansi ate nnyo ate waliwo n'endala nga ebeera just defilement. Kati muno mu aggravated nga bo bagamba nti life imprisonment oba death penalty. Kati kyesijjukira bulungi munansaasira teteeka lino mu kulitwala mu kulizzaayo mu constitutional court mulimu obuwaayiro obwagibwamu mumu ku bo ndowooza ekya death penalty bayinza oba baakijjamu. Kangezeeko keberako kiba kikyalimu ono Ken Mukalakasa kiba oguba mugudde mu vi agenda kalaba sikyo ono egwa gumugudde mu vi agenda kalaba anja akakubeera sure kamala obuuzaako wano ku Mr. Google sa oba death penalty baagijjawo. Death penalty is still part of the law, but it applies only to specific category called aggravated homosexuality. This is the only situation where death penalty can apply, not ordinary cases. When does death penalty apply? The law provides death sentences for cases classified as aggravated, which includes situations involving a minor, cases involving coercion, authority or exploitation, repeat offenders, situations involving vulnerable persons. Kansooke mala okubuuza Mr. Google ekyokubiri. Wagala kaka santi obagenda kalaba. Ngabage. Agende otidde mu ataawo. Kalaba. Kasabera nga ali wansi wa myaka 18. Agenda kalaba. Ken Mukalakasa agenda kalaba. Ken Mukalakasa yegumuka mu vi agenda kalaba. Death penalty. Death what? Baba mukuba masasi bamutuga. Bamuletera ebintu bya amuga katuyagala sasi mpiso muguwa kiki kyoyagala oba bomu oba gulunedi tujuyita agatwala mu Iraq tugule tujikusire mu nyuma ne baba nyuma ne gajjawo baba gena mutta kalaba aggravated ebyaddala nga mundi bateekawo nnini kanziremu mubuuze nti ebyobusika birekerani alina ki kyano agenda kalaba naye gwe ababiri nga bali ku kizibu waliwo bbaali emu eri awo Kasubi naye mwebali singa nabo bonna bagenda ne babakwata nabo ne babateekako ogwa kalaba baana baliira ddala ebisiike abakazi bali mu Uganda wano bagadda balinga yakibe abakazi nga bali mu Uganda bangambye nankulaba waliwo abakazi ba 2,200 ng'ogenda weejavwana olya bwonywa bw'otakutanga osanga omulala ku mutwalo ofuna kigundi bannange nga bitiisa odde otakumanyuma bannange kalaba babateekeko abakazi banoonya babaagala bano ate bazze mu mabina abakazi nga banoonya abasajja naye nze omwana namulaba engeri gy'akanula amaaso akanula alinga ente eraberoole n'ebintu byakola nga taswala kwagambye mbu kyagenda birekera biriwa byo byalina YouTube ye yino bagireese ekiba kya bugagga Mpuzi Mukalakasa gyatambula naye baana beekola ebintu naye omuntu najja nga ayagala kulya bisiyaga bamukolera ki biki batandise okwogera anti ngamba tunyumya mbunyumya nga ayagala kulya bisiyaga nze mupamira ndeeta mbanga gundi okutekuba kupama muwalukira naye ntambi kati omwana agenda aliko ekyo kya kalaba
kati kyakunyumiza nkuzaayo okagambirabi kakati challenge eriwo ekyali emu bweti ninga bagenda givuunuka prosecution egenda givuunuka one nate njogerako ne lawyer omu criminal lawyer nangamba Balamu kye yakoze legally kisobola okuweakeninga omusango kitya one nti omuvubuka confession gye yawadde yabadde looking ali under duress under coercion ne wabanga yavuddeawo n'agenda n'akola statement ku CPS era still nti intimidation coercion and all that nga yewala byogera kino Balamu kye yakoze kyabadde si kujja bujulizi mwoyo gayi kuba yabadde alaga ng'abyegaana yabadde yeegaana ono n'amukangamu nagaye kale kati yabeera coercion kati mu mateeka ebiseera ebisinga obujulizi confession is out of situations ng'ezo bagitwala coercion. Can I ask you? Yes. Tulaba n'amateeka bagundi ab'ebitongole ebikuuma ddembe abantu gye batwala gundi abasirikale gye batwala abantu baziyita safe house abantu abamu okubajjamu information abamu babatemako obugalombo abamu ne babawa bigoonya abamu ne babakola ki nanti ngamba mu mateeka tekikkirizibwa naye kati bali bayinza baba bajjamu ebyo for security purposes bababuulire ani agira kino ani akola kino ani akola kiri but mu mateeka obujulizi obufuniddwa under such situations were indemnifiable mu court wabula mu mateeka bagamba nti evidence erina okustandinga independently kira kitegeeza nti eyo situation still webeera nga yabaddewo but ate still ya prosecution esobola okuddamu nebuildinga omusango ebyo bya confession nga tebigendeddeko neddamu negubuildinga bupya webeera nga erina bino wammanga there is medical evidence ti omwana oyo bamala omukola ebyo yagenda mu ddwaliro ne balaba report ya penetration ya DNA nebifanaganako webityo musiga sirimu teyamukola ki ekyokubiri era still case ekyasobola okuzimbibwa singa waliwo witness testimony nti omwana oyo yaliibwa na testifying ekyokusatu gukyasobola okuyimirira omusango ogwo singa waliwo digital evidence eyo tugirina forensics byebyo babigenze mu byebyo obulala bungi ngambe baside baleso yabirabanga byebyo wadde wano yeeganye baloya yebagambya from such information gyabawaddemu abaddemu mukase bikoze bitya awo digital evidence weereyo obutambi forensic egikozeko analysis nga yeeyo witness testimony omwana agikoze yakolebwako ebyo medical evidence eraga n'ekirala nga waliwo what we call circumstantial evidence so there is a maxim gye nakugambako lulimpa peni yange gye bagamba nti res ipsa loquita mama nyabo si Lufaransa Latin bagamba res ipsa loquita kitegeeza ki simanyi amazima geeyogerera the facts speak for themselves oba okitegeera kakati ono omwana ayogerwako ali under age myaka 18 wana tuli mu 16 ali wansi wa myaka 18 yes jona jona gyalina kasabira nga ali wansi 17 ali under 18 kati tuli mu key evidences eziyinza okukozesebwa olwo Kenya gamumyusa ali mukaki mbuzeeko gali mu kaguli kakati oyo nga ebyaddala mwana ali under tukyali ku aggravated omwana atanaweza yes 18 yes now ekyokubiri nga waliwo proof of sexual act that is medical report oba other evidence about digital bond and then identification of the accused okitegeera kakati awudife gundi omusawo gudamu ne gubuildingibwa okitegeera naye abajja omudifendinga bajja kuddayo ku kiri nti if coercion was coerced, I mean if confession was coerced but defense lawyers bajja kugamba bajja challenginga through what kye bayita challenge it through a trial within a trial
yani bajja kwa juinga bayite violation ya fair hearing ya article 28 ne freedom from self incrimination ne kati yonavuddeyo dda nti bajja bizimba bityo but still bano tabagenda baba siru bagenda kudda building according to evidence eriwo obujulizi tebajja kwekwasa kya Balamu nti yamugyemu ki information nga mukambwe kati ye Balamu yabadde yeetaasa ku side ye kitakola kati yalaze nti that's why you get the statement here gamba nti you people you say that I'm not serious yes so the guys here yes yeah you get it kati ye Balamu yadagala kujjako pressure n'okusigaza omulimu nimukana akaseera bagenda kugaba bifo by'abakabi yakikoze ye cause he called the side what good yani alikuwa huyo owa side director Magambo namuteeka ku mumbeera kinda kwa